Taata ono eyasse Martin gwe yasanze n'omwana we mu nnyumba nga bali mu kwenywegera, bw'ali kizuula nti muwala we tali mbeerera ku myaka egyo gy'alina 14 gy'agamba, oyo omuwala we alimukola ki? Naye alimutta oba alinoonya yaggyako muwala we embuzi gw'ajja okuttamu? Kubanga tukkirize tugaane, ono omwana ebintu by'ekintu ekikulu ate okuba nga yabikolaakola dda, nga Martin si yasoose gwe yasse. Taata bw'ali kizuula nti muwala we bamwebakaabakako dda, kwolwo alittamu mwana we oba alinoonya oyo eyaggyako muwala we embuzi gw'alitta. Kaakati abantu abasinga obungi mu butuufu abamu bakaabya amaziga ku lwa Martin, nga bagamba nti omusajja ono omuzadde taata we ono omuwala obusungu bwe yayoleseza bwadde tebusaana. Atirisiko yandikubye ono omwana n'atamutuusa ku extent ya kumutta. Ng'omuzadde oba n'obusungu okusanga omwana ow'obulenzi mu maka go nga yeegaddanga ne muwala wo, ng'omuzadde ekyo kiri nnomo. Teri muntu ayinza kusanyuka ng'osanze omulenzi ng'ali ne muwala wo mu nnyumba yo, ng'omuzadde tosobola kusanyuka, naye ate okutta si ye solution. Alisitiko okwata omulenzi omutwale ku poliisi, bazadde b'omulenzi baggyeemu ssente z'oyagala, naye okutta kyali tekisaana, kyabadde tekisaana. Era abantu abasinga obungi mu butuufu Martin abalumye olw'enzita gye baamusseemu ate nga tebamumanyi na kumumanya. Abasinga obungi tebamumanyi, naye buli awulira nti taata yakubye omulenzi n'amutta olw'okuba yamusanze ne muwala we mu nnyumba bagamba nedda. Ng'omuzadde obwo obusungu bwabadde buyitiridde, wandibadde atisika omwana omukubyemu awo kumpi bikonde, n'omala n'omukola n'omutwala ku poliisi, naye okumutta si yabadde solution, si kye kyabadde kisaana okukolebwa. Kakati kankuwe ku bantu ssekinnoomu, buli omu owulire ky'ayogera ku Martin ne ku taata eyasse Martin ne ku muwala eyassizza Martin. Kamba kutuuseeko buli mu vidiyo mpanvu, naye nkusaba ogiwa obudde buli omu owulirize endowooza ye n'ekyayogera. Manyi buli omu alina opiniyoni ye. Kati kankutuuseko vidiyo gyerabireko, vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu, vidiyo yiiyo. Maziga genkaabye ne ku busungu bwe nnina ng'omwana ono mbadde simumanyi. Wallahi billahi tallahi naabanga mwana wange eno famire yonna mbadde njikubako omuliro gasiya buloolo. Mbadde mbakubako omuliro bisiraani mmwe. Tunuulira omwana wa munno amugjeemu. Gwe kyogamba teweegatta. Okuba otya omwana wa munno n'omutta mbukulu okuba amusanze yeegadanga ne muwala wo. Gwe tewali adolescence age gwe tewagiyitamu. Tewagiyitamuko. Omwana tewandimusse. Wandimusibidde mu nnyumba mwe wabasanze n'oyita famire ye n'oyita nnyina ne kitaawe n'obaako kale ky'obatanza ekyo ekyokubisa omwana wamu n'okutuusa omuto oyo omuvubuka omuto gw'omanyi maama we byatobyemu ne kitaawe okuza omwana abo mutuusaawo. Ku mwenna waliwo ateegatta kisirani gwe teweegatta kisajja gwe teweegatta. Gwe teweegatta. Tokwanangako baana basoma. Tokwanangako mukasi atali buwo. Mulyoke mwidde ku baana baffe nze bane nja kufa n'omuntu. Nze nja kufa n'omuntu agakatula mu nja kufa n'omuntu. Ojja kumbuliro bagwe teweegatta. Eyadolescence age ffenna twagiyitamu. Bazadde bo bakutangira kino wambagata n'ono bakugoba kuwa boda bakusanga na wanyama bakugoba kuwa nyama bakusanga na wadduuka. Eyo ffenna twayitayo. Naye kyekikubye omwana wa munno omutte. Ku myaka egyo mazima ddala omuvubuka abadde omuto omulungi. Omugogofu omukubye omusse ogw'ogusiraani gw'oguwala gwo kyogamba tegugenda kuddamu kwenda ku musajja yenna kyogamba tagenda kuddamu kwagala musajja paka lwalifa tagenda kuddamu kwebaka na musajja yenna kyogamba omugemye ko sooli ye tagenda kuddamu kwebaka ku mukazi yenna ku musajja yenna. Bantuma mukendeeza obusungu ku baana b'abannammwe. Gwe nga bw'oyagala omwana wo kitwale nti n'oli bw'ayagala omwana we. Gwe nga bw'oyagala omwana wo kitwale nti n'oli naye bw'ayagala omwana we. Tosobola kudda ku mwana wa muno n'omukuba mbola okuba amusanze ne muwala n'omukuba n'omutta. Wallahi eyo famire wakirimba ku maka amafuta nze Fatuma mbakubako omuliro bisiraani mmwe.
mbakubako omuliro nammwere mufa embwezo mudde ku baana baffe ne mubamalako emirembe omwana omulenzi bw'akola omusango mulaba akoze kinene nnyo yeebase ku muwala we yeebase ku mwana ng'eka mutwale kale mutwale mu kkomera omusibe abeere yayige naye kikwetagisa kumutta kumujjambula mu bwese eno ddala kikwetagisa kuba mwana wa munno omutta omujjambula bwese eno mwenna ani ataayita mu stage ani atagiyitamu mwenna ani ataayita mu stage abamu babeebakirangako mabega wa nnyumba zammwe abamu babeebakirangako mu biyungu abamu babeebakirangako mu bitooke naye ani ataayitako mu stage eyo mazima ddala olyoka okwata omwana wa munno omukuba omutte ku lw'okuba omusanze ne muwalawo nze ku busungu bwe nnina n'amaziga genkabye ng'omwana ono badde simumanyi wallahi bilayi telayi mwemba kumako amafuta nze Fatuma ebyo ebisirani byonna mbikubako amafuta nebyo ebisirani by'abaana byonna byo ne bijja tuzaakuba mwana wa muno n'omutta mukulu okuba omusanze ne muwalawo n'omukuba n'omutta siiya kyogamba tagenda kuddamu kwebakana musajja yenna mulamu bwese eno oyo omwana tagenda kuddamu kwebakana musajja mulamu bwese eno musibire mu nnyumba yita famire ye yita bazadde be obagambe bano mbasanze mukikola mu nju yange ekisooka abaana abawala oyo mwala yavuka atasobola kuyingira mu nnyumba ng'oyo mwala si yamuyisa oyinza n'okwesanga nga babadde tebeegatta just gw'olina kiruyi kyo ku mutima oyagala kimalira ku mwana wa munno gwe nga weeyagala owuwo manya n'omulala wayagala omwana we muleke kututtira abaana nga muwoza mbu mubuulirira abaana ani atabuulirira mwana mujje mwagala tugambe yadolescence egi temwagiyitamu waliwo anatagiyita bweyo egi waliwo atagiyitamu naye laba omwana wa munno gwosse laba omwana wa munno gwosse musajja gwe tunule omwana wa munno gwokubye notta gwowo ali mulamu naawe owuwo mutte kubanga naye yabadde ayagala ye yamuyise naawe owuwo mutte nze bwenna mbayiwako amafuta ze n'embookya saakusiriwalirako bwenna ze mbookya mumanyi engwenda abana gye tubonyeebonyeemu n'abaana baffe omwana omuvubuka okutuuka omumukuza okutuuka awo wobweyagaliramu wootandika olowooza nti omwana nga agenda kuntegeera gwate ng'omunzitira mbwola okuba omusanze ne muwalawo wala nze mbakubako amafuta mbookya mu ebyo ebinnyo abaana ab'obuwala obuteebulirira mutunze obulamu bw'abazadde bamwe kati ono omwana w'obuwala yatunze obulamu bwa kitaawe kuba ne bwanadduka n'amalako ensi eno yonna wakwatibwa ate wakusibwa ate ebiseera ebisinga omusango gwa madda bakusiba mayisa nsonga ki abazadde bavayo ne babuulirira abaana tebawulira gwe wenna ali eyanenye omuzadde nti yakubye omwana teri muntu akuba nga alina kigenderero kyakutta abantu basangibwa nga balina obulamu bwa njawulo abantu basangibwa nga obulamu bwe butono oyinza n'okwesanga teyamukubye na nnyo naye abantu basangibwa nga balina obulamu obw'enjawulo omusajja yakubye omwana wa munne n'amutta ate nga ne bazadde be kati tebatudde ne kati simanyi mwana wa buwala kyalowooza yamaze okumukuba n'akwatamu ebintu bye n'adduka era kyemmanyi gyali eyo omusajja ali mu maziga kuba omusango gw'okutta omuntu ne bwe weekweka n'omala emyaka egi omusango teguvunda tegulina lunaku lwe guvunda era olunaabanga alabikako bw'ati ate ne gyabeera era abantu be bajja omuwaayo kuba kati ino sitoola etambudde nnyo abaana ab'obuwala banemwebuulirire naddala abaana ab'obuwala abato abavubuka kiki tewagenze wa mulenzi gy'abeera noyita omulenzi mu maka ga kitaawo n'ennyoko akwebakirako aweeka abazadde babuuliridde abaana naye abaana tebawulira kati obulamu bwa kitaawo bwonna wabukomezza bwonna buli kyonna kyabadde apanga kubanga ebyo byadduka amala biseera okujjako ave mu Uganda naye bajja kumukwata ne bwe bunaabaddi ate banaamukwata ne mujja okukoma omulabako kuba yasse omuntu kitalo nnyo bannaaye omwana muwala ono yakomezza obulamu bwa kitaawe ndowooza ne gyali amaziga gamuyitamu non-stop tasobola na kusirika ono omwana yatunze obulamu bwa kitaawe abaana b'obuwala bababuuliridde temwebuulirira nze ono omusajja sisobola kumunenya kukuba muvubuka okwata otya omwana ow'obulenzi n'omuliyita mu maka ga kitaawo n'ennyoko mwe babeera mwegatte for sure abaana abawala abavubuka noyita omulenzi kubanga omusajja ono nga omuzadde bw'omanya ayinza obba yakwatiddwa obusungu
nakuba omuvubuka ono abantu baba n'obulamu butono kyovanga nze sirwana sikuba abantu baba n'obulamu butono ayinza okuba nga tati yamukubye nanyo yamukubye empinga 2 n'afuna kiloti omuvubuka oba omusayi ne gwesiba baki kweko kumutwala ku ddwaliro n'afa kati omusajja oyo omwana era omwana w'obuwala kyemmanyi wejjusa omusango gwa madda kitaawo bagenda kumusiba mayisa era ne bwanadduka okujjako ave mu Uganda nene bwanadduka n'agenda ensi eno gyekoma olunaaba okulabikako ne gyanabeera ebyo bajja okumuwawaabira nsonga kibaana buwala buteebummuza ng'ate oyinza okusanga famire babadde babuulirira omwana waabwe abazadde balina obulumi nze nsobola okutegeera omusajja ono kyaliko kyawulira ng'omuzadde yenna laka yawulidde obusungu n'akuba omwana ono empi naoba n'amukuba ekikondo oba n'amukuba tteka ewantu ewabi omuntu ow'obulamu obutono bw'afuna kuloti ewantu wonna obulamu bwe tebudda kubanga obulamu bwe olwedde buba butono omusaayi mutono kati bw'afuna kuloti omusaayi we gwesibira obulamu buba bulina kugenda kitalo nnyo bannaye abazadde balina ennaku. Rest in peace Martin. Eno video njikoledde bazadde kino kyali kintuseeko okujjako Martin yafudde. He was put in prison. Mubuuze ku baana bammwe, mubuuze ku ssomero eyo gy'osomera tolinayo boyfriend. Omwana akubuulire muyinayo oba si muyinayo. Abaana bammwe bonna abasinga balina ba boyfriends eyo ku masomero. Nze nange wange yeyankubira. Ngenda okutuuka poliisi enywa bunywi. Nze nasibibwa Luzira. Martin nuno bagamba ono yeyamukubidde n'afa. Eno video njikoledde bazadde. Abazadde muve ku baana b'abendi. Bano bombi babiri badde ba student. Owamunno omusse owagenda sigala kuno afune n'abasajja abalala. Nze nagenda ova mu komera nga gwe baali bansibidde n'okuzaala yazaala. Abazadde think twice. Reporting omwana. Mu reporting mbazadde be bw'oba omusanze ne muwalawo. Okiwulira. Negwe n'okuba n'otta. Kati kyenkubuuza muzeeyi gwa Martin obutagenda kufuna bamwagala abalala. Owamunno omusse owasigadde. Bana abazadde mweddeko mubuze bawala bammwe waka beeyisanga abaana naye batuuka ku ssomero balinayo ba boyfriend. Tuuza muwala omubuulirire. Mugambe ndi munnaku sente zaffe za kinaku teweemankula na balenzi. Abaana bammwe nkiddamu balina ba boyfriends eyo ku masomero. Owamunno omusse rest in peace bambi. Eno yammwe bazadde buuza muwalawo oba mutabaniiwo. Bino tebigenda kuddamu kuba mu ggwanga mbanga musolotwa n'abaana bammwe ne mwogera nabo. Rest in peace Martin. Tusaba bino bireme kuddamu kubaawo. Let this be the last. Abazadde eno yammwe mubuuze abaana bammwe. Omwana akubuulire. Nze bino byantuukako. Naye the good thing banteeka Luzira. I served 3 years. Nina genda okudda ng'oli yazaala dda mu muntu omulala gwe bansibidde nno. Yazaala dda mu mulala kati buno Martin yafudde. Kyemugamba muwala tagenda kufuna musajja mulala oba boyfriend mulala. Byebyo babise MC Raj Kabejje eno njikoledde bazadde mbuuza abaana bammwe muleme kutta abaana b'abendi. Sometimes neebuuza nsinga nafiirayo Luzira. Nze owange nno twali tulina n'abaana nno balongo. Amesalongo. I have twins owange twalina n'abaana kati singa nafiirayo abaana bandi banyumizza ate nga family y'ensiba. Naye nze nabasonyiwa. Ne Martin rest in peace bambi abazadde mwogere n'abaana bammwe. Ebadde yammwe mubeere bulungi. Musajja yassa omwana wa munne nti lwakuba musanze ne muwalaawe like seriously. Abantu ebalina okuttayo n'omuntu gw'osanza repinze omwana wa myaka 12 paka ku myaka 15. Naye omwana abadde ayina essimu esobola okuba ng'ayogera ne boyfriend we oyo aba muntu mukulu. Wandibadde obakwata bonna babiri n'obabonereza because omulenzi si yayagala yekka n'omuwala yayagala omulenzi. Nga tonakwata muvubuka oyo kumukuba wasanze muwala wo ng'akaaba nti bandrepinze simanyi bankutte oba naye yabadde ayagala. Yeewaaye oyo omusajja omukazi gwe yazaalamu oyo omwana ow'obuwala naawe wakakamukakesebo. Bwamukwata bukwasi naawe n'omukaka kwegamba nti baabakazi tebasobola kwagala.
buli woonosanga omukazi ng'alina omusajja mu kikolwa omusajja yaba akase byebyo bulijjo wano bye nzija nga mbagamba abaana ab'obulenzi essaawa yonna omuntu akwesibako nti wamurepinze so naawe yagala omuntu gulabira ddala nti akwagala yes namwe mutandika okweweereza ekitiibwa imagine omwana w'omuntu omwana omuto bw'atyo ekikigwe mbadde nsaba abazadde mwenna abali eyo abalina abaana abavubuka n'abasuubira okuvubuka mulekeraawo okukozesa obusungu ffenna twali tuyiseeko mu eyo stage ng'omwana tawulira omwana atuuka ng'omubiri gulina kye gumubanja temutta abaana batuuka nga bali mu adolescent stage n'akutabukako omugamba soma ne babatwala mu zi rehab ne bamusiba emiguwa ne omutwa bannange you guys abazadde bannange abazadde abalina abaana ab'obulenzi ndooza twekaabireko omuzadde obusungu bw'okozesa ku mwana wa munno okumutta kale mukwate mutwale mu poliisi babakube mu kibooko batwale ku ssomero ffe bwe twabeereranga enaalya nga bakukwata n'akalenziko n'omuwala ne bayita bazadde bamwe babagatte ne mulyoka mukaaba ne babakyenfuyibula kibooko mu disi kyoba okola there are so many punishments z'osobola okuwa omwana avubuka omwana n'awulira tosobola kutta mwana wa muntu mulamba bwatyo just because of your daughter that is wrong mubuulirire abaana omwana w'obuwala mubuulirire n'abaana babalenzi bababuulirire abaana baffe tebakyaliko kubuulirirwa that is the problem kati gye tufuna okitegedde yina okuyomba abagamba ekintu ky'osembangayo okwagaliza munno lyekkomera ekkomera buli muntu ali wano osobola olisulamu nze abagamba nalibeera mu bebbanga era kwe kukyusa ku nneeyisa yange nenva ku bantu ne neesonyiwa abantu nkugambye si avuma yekka yasobola okusula mu kkomera baana eyo waliyo abantu abali mu kkomera nga tebamanyi na lwaki bali mu kkomera so bw'olaba omuntu nga bamusibye olumu ekkomera tebalyagaliza muntu but sometimes litugunjula ye kubanga nze nabagamba dda nalirimu ndibaddemu kati laba ono yagenze kusanga muvubuka na muwala we n'obusungu teyamukubya teyamuseeyo si mada tagenze eyo oli eno omuli eno mwagaliza bannamwe singa gundi bakusiba ojja kuva wano ogenda okube mujjawo nga mujjawo bulijjo abulako kati n'okufaayi n'ebirwadde bye tomusa ate toyingidde ekkomera mukwano mayisa wowulira tewakyaliyo beyiro ya butemu ekkomera waliyo n'abantu nga tebamanyi lwaki batudde mu kkomera